muwala wa Bobi Wine bannange ennaku zino omwana kasimayiro ke kasse abantu munangate ku media kogeza munangate abantu obwama byebimu ku byo byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga omukulu munangate Bobi Wine ayongedde munangate okulambulula ensonga eya umbrella munangate mu kitebe ekya NUP ate nga mwana mulenzi munangate King Saha avuddeyo ne yeebaza abawagizi be munangate olw'omukwano gwe bamulaga byengenda okubeera nga nkutuusaako Pambita Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi kati nno kansooke nkutegeezeko nno esayidi eno ku muwala munnangate owa Bobi Wine munnange ennaku zino afuuse ensonga ayogeza munnange abamu obwama esayidi eno era nga munnange jjukira nti nno yavaayo kaawo ne bateekayoko ebifaananyi ebya tradinga ku mikutu egy'enjawulo ku TikTok buli wamu wonna bya tradinga nnyo by the way esayidi eyo era nga ku sayidi yemu munnange abaddeko kaawo nga bamukuba makeup neŋŋamba bannange ngaali bulala naye nga munnange yeeyongedde okubeera nga ayogeza abamu obwama naye oba bye bino bye bagamba nti no ssente weekuba egonzaawo naye nedda labika ndowooza mulimu abantu munnange nga bazaalibwa ne blessing ate kakati jjukira nti nno mami we ne daddy balina obuganzi eri abantu naye ne mwana muwala munnange naye afunye obuganzi mu bantu era nga buli woyita wonna era kakati ali omu ku bawala abakyasinza ate munnange ate okutradinga esayidi eyo okuva ew'omukulu munnange ate Bobi Wine n'omukyala Barbie Kyagulanyi omwana waabwe oyo Shalom Namagembe. Era nga bwentyo bwe mukyekinzeko wali abadde agoyinga crazy mu katambi neŋŋamba bannange kati kankuggyeyoko eyo katugende mu maaso wali munnange omukulu Bobi Wine avuddeyoko wali n'alambuula ku nsonga eya umbrella abadde ali mu kwogerakokko n'abantu wali munnange ate ku kitebe ekya NUP. Kino ekyokulwanyisa kye mulaba Museveni akirabanga mizairo ze Iran. Mukwate umbrella no mugiraga abantu fenga benkyukakyuka fenga aba NUP tugenda basindikira abakulembeze era tuli mu kwesunsula kati buli mukulembeze anaabasunsuddwa ajja kujja nga kutte umbrella eno olaba umbrella kola ki omukulu munnange ate Bobi Wine bannange ate kakati nno lengera munnange ate sayidi wano wenkuziza King Saha bannange taggwayo naye nga yabadde wali munnange ku King's Sport yabadde ku King's Sport wali mu kifo kye munnange buli Mande abeerayo buli Mande abeerayo eyo n'asooka n'abawaamu munnange ate freestyle wali wonna nkugambye abadde bulala kakati nno esayidi eno abadde bambi nga yeebaza abafaanizi be mubeeramu munnange ate abamulaga omukwano naddala nga ku TikTok eyo bapostinga about him kw'ossa ate munnange ate n'okumulaga omukwano ku muziki gwe esayidi eyo kakati nno abadde abatendereza era nga boolabaawo nga bw'agoyingamuko crazy ngambye nti bannange anti King Saha bakyali bange yonna gye muli ziposti ne like tuzeeyanza nnyo ne share byonna tubiraba ne biposti so mwebale nnyo mwebalire ddala byonna mba mbiraba mwamukipinge nga musharinga mbalayirira amazima omulabe omugula yamugula dda kwetu y'okwetuka gyatannasalawo naye nze kyembakuutira bakyali bange byonna mu byebala obuwagizi bwonna amazima nze mbeere wakanenda baba badde wano nga buli omu ati sirina kyeyataddeyo teri kintu kyakabi ng'ekyo ate nze kikipinga positive ne mmanya nti newemba nzija kekana kasaati kembakubiddemu ntunudde muoddo obuneŋamba kambambalineka kijja banyooma abantu kubanga omukwano gwe mundaga boyi gwegwo nze jjukira siri micodowocodowo
nze ndi economist ndeyo mugozi bakibasomese siri micondo wesigenga bwe siraba kikinetimbya sente nga tulende nzirina okitegeera kati awo siri micondo naye nga munnange byebyo nga we bitambudde esayidi eyo. Ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo kakasa gwe kasita video gimpya like n'omuntu omulala naye kimuwa munanga ate ebbeetu okulayikinga ate kasita obeera ng'osubscribinze ogenda kubeera ng'ofuna notification ku update yonna enaaba etuuseewo wano ku Jaminat Yogi.